Eky'amateeka essula 29 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ebyo bye bigambo eby'endagaano Mukama bye yalagira Musa okulagaana n'abaana ba Isiraeri mu nsi ya Mowaabu, obutassaako ndagaano gye yalagaana nabo ku Kolebu. Era Musa n'ayita Isiraeri yenna n'abagamba nti, mwalaba byonna Mukama bye yakola mu maaso gammwe mu nsi y'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna. Okukema okukulu amaaso go kwe gaalaba, n'obubonero n'ebyamagero biri ebikulu, naye Mukama tabawadde mutima gwa kutegeera n'amaaso ag'okulaba n'amatu ag'okuwulira ne leero. Nange naakamaze emyaka 4 nga mbakulembera mu ddungu, ebyambalo byammwe tebikaddiye ku mmwe, n'engatto yo tekaddiye ku kigere ekyo. Temwalyanga ku mmere so temwanywanga ku mwenge newankubadde ekitamiiza, mumulyoke mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Era bwe mwatuuka mu kifo kino, Sikoni kabaka w'e Kesuboni ne Oyi kabaka w'e Besani ne basitula okulwana naffe ne tubatta. Ne tulya ensi yaabwe ne tugirya Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika ky'Abamanase okuba obutaka. Kale mwekuumenga ebigambo eby'endagaano eno, mubikolenga mulyoke mulabe ng'omukisa mu byonna bye mukola. Muyimiridde leero mwenna mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, abakulu bammwe, ebika byammwe, abakadde bammwe, n'abaami bammwe, be basajja bonna aba Isiraeri, abaana bammwe abato, abakazi bammwe, ne munnaggwanga waali wakati mu nsiisirayo, okuva ku mutyabi w'enkuuzo okutuusa ku musenyi w'amazzigo, olagaane endagaano ya Mukama Katonda wo ne mu kirayiro kye byalagaana nammwe leero. Akunyweze leero gy'ali yo okubanga eggwanga, era abeerenga Katonda gy'oli nga bwe yakugamba, era bwe yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. So siragaana ndagaano eno ne ndayira ekirayiro kino eri mmwe mwekka, naye eri oyo ayimiridde wano awamu naffe leero mu maaso ga Mukama Katonda waffe, era n'oyo atali wano wamu naffe leero, kubanga mumanyi bwe twatuulanga mu nsi y'e Misiri era bwe twaggukira wakati mu mawanga ge mwayitamu. Era mwalabanga eby'emizizo byammwe n'ebifaananyi byammwe, emiti n'amayinja, effeeza ne zaabu ebyali mu bbo. Walemenga okuba mu mmwe omusajja oba omukazi oba nnyumba oba kika ekyamya omutima gwa leero okuva ku Mukama Katonda waffe okugenda okuweereza bakatonda ab'amawanga gali. Waleme okuba mu mmwe ekikola ekibala akalulu n'abusinso, era olunaatuukanga ng'awulira ebigambo eby'ekikolimo kino ne yeenyumiriza mu mutima gwe ng'ayogera nti, naabanga emirembe ne bwe nnaatambuliranga mu bukakanyavu bw'omutima gwange okuzikiriza oyo atobye wamu n'omukalu. Mukama taamusonyiwenga, naye obusungu bwa Mukama n'obujja bwe ne biryoka binyookera omusajja oyo n'ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino kinaamubangako, era Mukama anaasangulanga erinnya ly'okuliggya wansi w'eggulu. Era Mukama anaamwawuliranga obubi okumujja mu kika kyonna ekya Isiraeri, ng'ebikolimo byonna bwe biri eby'endagaano ewandiikiddwa mu kitabo kino eky'amateeka. Era ezzadde eririddawo abaana bammwe abaliyimuka okubaddirira, ne munnaggwanga aliva mu nsi y'ewala, balyogera bwe baliraba ebibonyoobonyo by'ensi eyo n'endwadde Mukama zaagirwazizza. Era ng'ensi yaayo yonna kibiriiti na munnyo na kusiriira, nga si nsige so tebala, so n'omuddo gwonna tegumera omwo, ng'okusuulibwa kw'e Sodoma ne Gomora, Aduma ne Zeboyimu, Mukama bye yasuula mu busungu bwe ne mu kiruyi kye. Amawanga gonna galyogera nti, Mukama ekimukozezza ensi eno bwe kityo kiki? Okwokya okw'obusungu buno obungi makulu ki? Abantu ne balyoka boogera nti, kubanga baaleka endagaano ya Mukama Katonda wa bajjajja baabwe gye yalagaana nabo bwe yabajja mu nsi y'e Misiri, ne bagenda ne baweereza bakatonda abalala, ne babasinza bakatonda be baali tebamanyi, era be yali tabawadde. Obusungu bwa Mukama kyebuva bubuubuuka ku nsi eno okugireetako ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino. Kale Mukama n'abasimbula mu nsi yaabwe mu busungu ne mu kiruyi ne mu kunyiiga okungi, n'abasuula mu nsi endala nga leero. ebyekyama biba bya Mukama Katonda waffe, naye ebibukkulibwa biba byaffe n'abaana baffe emirembe gyonna, tulyoke tukolenga ebigambo byonna eby'omu mateeka gano.